nga bannaffe abakristaayo bali mbikujjuko byabwe eby'okutuuka ku mazuukira g'omwana wa Katonda Yesu Kristo, ate wamu ne bannaffe Abayisiraamu nga bali mu kisibo kyabwe eky'okwegayirira n'okwebonereza eri Allah abasaasira ebyo byonna ebyabasobako. Tusaba ekisibo kino tukikozese mu kusabira bannaffe abali mu bwetaavu, waliwo abali mu makomera abasibwa obwereere ewatali misango, waliwo abali ku bitanda abali mu mbeera embi ey'okunyigirizibwa. Tukozese ekisibo kino nga tubasabirako, oba oliawo Mukama abasaasire bonna. Naffe abamazeko ekisibo kyaffe era nga tuli mbikujjuko eby'okutuuka ku mazuukira g'omwana wa Katonda, naffe era twongere okugenda mu maaso n'okusabira bannaffe bano. Bino nno we bijjidde ng'olwaleero ziweze ennaku 3 nga Ssaabakunzi wa NUP Nyanzi Fred Ssentamu ali ku kitanda apookya n'obulumi oluvannyuma lw'okkubwa n'ayisibwanga omubbi w'akasimu ng'ono bamukubira ebitundu eby'ekyenjojo bwe baali nga batambuza enjiri ya NUP. Bano nno abaagaliza ekibiina ebirungi, ab'emikwano n'ab'eŋŋanda bavuddeyo mu bungi okugenda omulambulako, balabe munnaffe nga naye bamugumya ategeere nti tali yekka, banne we bali ku lulwe. Bagenzeyo ne bamulabako. Bano mu kugenda omulambulako mulimu ab'eŋŋanda ze n'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'eggwanga. Naye mwasitukidde n'agamba kagende alabe ku muntu ono munnakibiina, kubanga emirimu gy'ekibiina abadde agitambuza bulungi ng'agikola obutakoowa era nga teyeeganya. Kati nno kino kituyigiriza ki? Nti buli omu bw'oba okola omulimu kasita guba nga gukwata ku ggwanga lyo, bw'oba olwanirira eggwanga lyo, likolere ng'olikolerera obutakoowa, likolere nga teweeganya, kubanga Chairman Nyanzi Fred Ssentamu ffenna tumanyi bulungi nti y'omu ku bantu abayimiriddewo ku lwa NUP, akola buli ekisoboka n'atambuza enjiri y'ekibiina okuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo, n'asalawo nti ajja kutuukayo ategeeza abantu NUP kyeki, mulamu akigweriko ogwabaleeta era lwaki baagala okukwata obuyinza. So kati gwali eyo ng'okola weebalirira, bw'obanga ddala tonatuuka ku kyoyagala tossa mukono okutuusa ng'omaze okutuuka ku ekyo ky'oluubirira. Mwami Nyanzi Fred Ssentamu ensonga lwaki yatuuka okkubwa mu mbeera eno gy'alimu n'olwaleero si lwakuba nti yali atambudde lwa kinyumo, yali atambudde okwongera okubunyisa enjiri y'ekibiina, si nti lwakuba ayagala obukulembeze, nedda, wabula ayagala kulaba ku Uganda ennungi eyo gye yasuubira. Naffe bannayuganda tusaba tukwatire wamu tufaananeko abantu bano abalwanirira ensi yaabwe, kubanga waliwo abajja okutuula bessaasire bagambe nti oba oliawo waliwo abanaatulwanirira. Ani agenda okujja okulwanirira nga ggwe tonneerwanirira? Teri asobola kulwanirira maka ga neiba nga ggwe nnyinimu tonnaba kwerwanako. Kyova olaba bano abasajja bo bakoze butaweera okulaba nga balwanirira ekintu kino, okukyusa obukulembeze okuva mu nfuga ey'obwannakyemalira okudda mu nfuga ey'amateeka, buli munnayuganda asobole okuba n'eddembe lye. Mwami Fred Nyanzi Ssentamu tumusabire, kubanga embeera gy'alimu abamulabyeko batugamba embeera tennaba kutereera, wadde nti asobola okutuula n'anyumyako ne banne, naye okugulu kuno kwe baakuba kukyali bubi nnyo, kukyafeenya kuba tebannaba nakukusumulula, n'obulamu bwe bwennyini bukyali bukosefu, ate ng'akyetaaga eddagala ery'amaanyi, akyetaaga n'essaala zaffe, kubanga bwe baba bakujjanjaba byonna bikolera wamu. Essaala ziyamba kinene okuwonya. Gwafiisiza akadde ng'osobola okugenda omulambulako, tokoowa naawe ogenda n'omulambulako n'amanya nti munnange abantu bambeereddewo, bamanyi ki kye mbadde ngatta ku kibiina kya NUP. Byebyo nno munnange ebikwata ku Nyanzi Fred Ssentamu, ye Easter yagiriiridde ku kitanda munnange, ne twongera okusabira na bonna abagiriiridde ku bitanda abali mu mbeera ez'obulumi. Tubakwasa Mukama Katonda ayongere obbasuusa nabo ate baddemu bakole ku mirimu gyabwe nga balamu bulungi era nga beeyagala.